Tuli mikwano gyo muyimbi w'eggwanga tukwagala nnyo. Obukuluma buli butya? Kiki osinga okuwulira ekisinga okulumya ennaku zino? Wali watereramu emabegako abo? Ebyaffe ntereera masha ogwonotabuga obeera bwoti olibeera onando kati ekyaliwo emabega last week just operation. Wano wakomyewo ddi Evelyn? Wano nzijjawo buli wiiki otera okubeerawo? Nzijjawo emirundi sikutera. It's a must. I have to be here twice every week. Okay. Emabega wali wagejja ne bantu ne bagamba Evelyn Lagu ali akyennaku zino bannaaye. Sigejjanga akola bigoye. Bibaki? Bigoye. Ensobi y'okuddayo wabweru yaviirawo ddala. Kati sinazo nziddayo okukolayo. Kyagana. Nakola ku dialysis because ngonjalako out. Oba oyagala kugendako wa mu nsi ki okulya ku bulamu? Yonna. Abasinga bagamba baga Dubai, abalala America. Yonna sifaayo. Naye njagala okukyalira ku Maldives. Okay. Ennaku zino ensi ogiraba otya? Omwaka gutambula gutya? He's providing atuwemmere. Aliwo yena? Mukama atukuumye, atuwa emmere, atujjanjaba kuyita mu bantu ab'enjawulo. Nze mpita bamalayika bange ab'oku nsi. So simbala esimanya yawo. Abawagizi bo Evelyn wiiki ewedde amawulire gabadde gatambula ntolabika nti Evelyn takyaliwo. Basuulireyo akalowoozo abantu amawulire gabadde gatambula agatali matuufu abadde bakubika. Ekyo nakyogeddeko ne mbasaba bakirekerawo. Si kirungi naye kati bwe tokyagala leka okubika abantu abalamu. Bakikola si kirungi. Katonda yalaba oyinza okulowooza munno ekikola tukumanyi naye Katonda yaba akulaba. Olowooza lwaki omuntu aba abika omuntu omulamu n'agenda n'afuna essimu n'atayipinga? Nze kwatakwagala nze kwaba muguze ebingi nze kwagala likes omuntu alina ebizibu. Nawe ezo posi wazirabako? Ziraba naye byange nbikwata Katonda namugamba ekyo nakyo kirabe. Mu mbeera eno gy'olimu Evelyn, olunaku lwaleero luli abantu embeera yasookawo nga abantu bakuduukirira nnyo n'okusonda n'ebisigadde. Mu mbeera eno otambudde ne baani? Waliwo abakubeererawo nga luli abantu twabalabanga ennyo mu kamera? Mbeerawo lwakuba terwadde bwekukyagana sizagamba nti abantu tebambeereddewo. Ntibambeereddewo era nzadde bazawebaza bangi kubanga nemba ngenze olusi ku bushozi era abantu bampa ku kasente akanguza kwanza abantu kati abantemba si bangi era bamanyi batajje era bwetebanyenya bambi bizinesi nemba ntomedde era abantu nga bakufa so nebaza buli muntu alina kyeyatoola oba kyeyatoolere lwange Mukama akuguzeewo. Nze okoye onoonyeza emirimu giganye emirimu gikubuze. Yes, njagala okujjukiza oba Barista Coffee School and Cafe. Yes, bayigiriza n'okusomesa okukola ebika bya kawa ebyenjawulo omuli cappuccino, mocha, ice coffee, smoothies, milkshakes, cocktail n'ebika ebirala bingi. Bagaba certificates n'okufunira emirimu wabweru w'eggwanga mu nsi ez'enjawulo omuli Qatar, Dubai, Abu Dhabi n'ensi ez'etoolodde Europe endala. So basange e Nalukolongo opposite ne Hash petrol station oba obakubiri ku namba z'essimu 07
note 5 77 10 oba ku WhatsApp note 77 855 ye namba ya WhatsApp okumanya ebisingawo. Omuzadde nkwanjulira amasomero agegulidde erinnya mu kugunjula n'okubangula abayizi ku mutendero gwa nursery, primary ne secondary ye Hope Junior School ne Hope Integrated Secondary School agasangibwa Ekyetume mu district y'e Lwengo ku Lwembalala. Hope Junior School tutwala abaana okuva ku baby class okoma ku kyomusanvu, ate ku Hope Integrated Secondary School tulina one A level nga tusomesa n'ebyemikono mu kadde kano okuwandiika abayizi kugenda mu maaso okuva ku siniya esooka okoma ku yokutaano, era ng'abaana basukkuluma ku bannaabwe mu nkola y'omu kibiina kwoteeka ne bamulekwa baweebwa bursaries. Essimu tuli ku 0703 145 230 ne 0779 703 575. Abakisoboka Furniture Center beba kabaka mu kutunda n'okukola sofa sets ez'enjawulo omuli ebikanga German beds, tiles, bakola wardrobes, sideboards, office ne school decors, kosa dining tables. Gwali okumpi newala tukola deliveries n'okugaba discounts ku buli kyogula, kosa n'okusomesa abayizi. Tusange ku Entebbe Road ezana mu kiko oba tukubireko ku note 7 note 4 37 0379 oba ku WhatsApp yaffe note 782 31 89 kisoboka Furniture Center kyokuddamu ekyo erifa. Mu mbeera ng'abantu bakulaze omukwano okulaba ku bivula ebyenjawulo olinya ku stage board enduulu neeraya. Njalaza omukwano nange nebaza Katonda funa kyenyiza kugamba kuba munange omukwano gutavaawo mangu wakusanga omuntu olwala n'ekikaali kikwabulidde but kiba bingi asami twawulirako awo mu maaso awo webujja kamiliyoni yalina ekivulu, abantu basuubire okulaba ku kivulu kya kamiliyoni. Nafuna omukisa era bwenaba nga ndi bulungi. Wakubyeyo akasimu n'obagamba babane nange njagala kulinnya ku stage eyo. Sinaba naye nja kulaba. Wasembadde okuyimbirako mu cricket oval? Saba kuyimbirayo sheza lutale ezasinga buli mwaka myaka ng'ena. Naye gwali okozeyoko ka concert? Njako kawash jamangoja. Okujjako ki? Kawash jamangoja. Sikola concert. Ndio nali ngoze. Nkyala najiyo ng'owalaba. Nange mbasagala abantu kujja wano busawa ne mbagamba mumpe kati simanyi kyakola. Network. Kiseeza gamba nti nnyo omulimu guno watuguli permanent nkola. So bear with me bambi. Nsonyiwe naye mwebale nnyo. Mwanze mmanyi ni mukazi omuyiri ebiri nali bizibu ebyange. Life turns, I mean tables turn. Kinyiza gamba abantu beeyisa bulungi nze ate kinyambye nnyo nga ndiwadde kinyanguyiriza ebintu bingi. I have a lot of testimonies to say about okweyisa bulungi. Weyisiza bulungi mu bantu. Abayimbi bana beeyisa obubi kikyobagamba kino ekintu ky'olimu ggwe balabira ku nze bafuna ekyokuyiga. Eno embeera ogiyigiddemu ki gyotambuliddemu ebbanga lino ebbangu? Tegedde bali abanjagala bani batanjagala tegedde bingi. Evelyn Lagu olina abatakwagala omuntu aba aliko kyobi? Ngebayo tebabulayo aba omuntu omuyitako ogagatta akapeda nanyiiga tebabulayo ali muntu mukulu. nga tukuleka abali abawagizi bo mikwano gyo bannabyabufuzi mulimu n'abayimbi nga olaba Bobi Wine bani bonna bayingira mu ofiisi ate nga bali mikwano gyo kikyobagambayo Evelyn? Ninga bebaza kozi bonna babaddewo nti kikyagaanye
wetuli era bakyaliwo kiyinza okugamba abantu okugambako tabani wange era initiative mutabanyiwo bamuyitani Fred Kasava alina foundation ejagala kutandika manya tubeeramu fenga balwadde b'ensigo kati ayagala ku World Kidney Day nga mwenda agala bambi abeeko byagulira abalwadde abawe era tabanabyo abalwadde tebabana transport abalwadde jale balimira kufuna abalwadde tebalina goozi tebalina musigo balina bingi obutonotono bwanguwa so ayagala agule ku bintu abadizi naye ayagala abantu bamuyambeko waye nga ye talina sente kati nange kyenamuwadde concert panagesiza state yangenda mukolera ka live concert kajja kuba ku Facebook yange naku z'omwezi 2 saa 2 zakawungeezi naku z'omwezi 2 saa 2 zakawungeezi njagala buli alaba concert eno genda okubeera live nga asobola ngamudonatingira kyasobola sambaza mubeeko akavidiyo kasharinga bayimbi ki abasinze okubeererawo bogamba nti bano bansala akumenya bino yebamberedde bonna infact bonna toyatamberedde ogamba oli muntu w'abantu olikuba nabali mu diaspora bonna bayimbi mumberedde wakuba obuyimba obwanyumira abantu ate naku zino abaana bejumbidde nnyo okudda mu nnyimba oli wadda mu luyimba lwo nga takusabye olyoke nakyo kubeera okunakyo oba alina okusaba ate bwe bagwira bugwizi n'agamba kanyumidde kankaddemu aba alina akola atyo aba ayagala kuluddamu okukwata wensiriiwa agira nange bamuteesa abeetaze okuwa obuyambi bakutuukako batya namba yange tekyuka gye bawonera 0776424237 ibinga gu speed nga y'amaanyi engeri gy'oli omuyimbi 0776424237 abantu basuubire studio kyasobola okugenda mu studio oba wabivaako I can say, sometimes I'm very okay. Sometimes I'm very okay. Don't sound uncle in the middle. I guess I'm in channel song. So, keep me with you. What do you see? What can you do? So, bidi abantu basubireyo akantu konna konna akava Evelyn Lagu akayimba kama yanatusasika kama yasinga okumanya senza okusala basimanyi kiddako